nenja kusaba osooka obuuze kubawuliza ba Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Njagala kusooka kubabuuzaako bassebo ne bannyaba bali mu kutuuliriza amakya ga leero munzikirize mbabuuzeeko naddala abantu beewaffe Semuto, Kapeeka, Nakaseke, Kaasangombe, Bannayuganda mwenna abatulaba abali wano ne ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Kitalo nnyo ekyokufiirwako omubaka waffe Honorable Ssegirinya Muhammad. Era tusaba Katonda amuwummuze mirembe, amusaasire ebyamusobako. Ebbanga lyabadde yava mu komera ne tugendako e Nairobi okumulaba ffe ne leader of opposition Joel Lusenyonyi. Nze nalaba ne mugamba nti omusajja ono yadde atereddemu waliwo embeera etali ya bulijjo gye ndabye twongere okumusabira. Naye alwanye n'olutalo twebaza Katonda amusobozesezza okumukozesa ebyo byasobodde okukola. Nammwe abalala abasirikale abakyali eyo ebbali abali mu nteekateeka yaffe y'okununula eggwanga mwongere okwekuuma, mwongere okwesabira naffe nga bwe tubasabira nga bwe tugenda mu maaso. Nkimanyi nti abantu baba n'endwadde naye waliwo abafa ne babuuza nti kino nga si kitegedde bulungi. So twagala okubasabira abafamire ye, twagala okubasaasirako. Era ffe tumanyi nti ffenna ly'ekkubo naye kye twongera okusaba Katonda abagumye. Tukimanyi bayinza omuleeta mu palamenti, ngambye bayinza ebyawano si byangu si bya bulijjo, bwe banaaba bamuleese tujja kubeerawo. Naye ne bwe tebamuleese mu palamenti tujja kwongera okusaba Katonda agumye famire ye abasigadde wano, emyoyo naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform. Banne babadde yawangaala nabo mu mbeera yonna. Ssegirinya tubadde tuwangadde ebbanga ddene naye, era waliwo programs ezimu ze twatandikako naye mu byobufuzi wano ku radio, ku TV, naddala emu ku TV ez'amaanyi omukulu gwe bayita Owana, Tony Jofro Owana. Alina talk shows yatutandisangamu n'atuyita, nze nali nsoma Makerere n'atugamba nti mujje mbawe muntandikireko ku show zange ku TV. So ebyo byensobodde okumwongerako tujja kumujjukira. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Nasanze omukyalo omwe ye waffe owa parliament mu kuziika ng'avumirira ab'opposition naye nga bbaawe w'opposition yeesimbyewo wano e Kawempe North. Omukyala w'NRM mubaka wa parliament yabadde mu kuziika ewaffe Nakaseke Bukakala ng'afuumuuka ebigambo naye nga ne mu parliament simulabangako kigambo kyafuumuula. Kakati abantu baffe twagala kubagamba naddala wano mu Buganda tukyalina ekizibu. Bano bannamawulire bagenda ne batusekerera. Mulekeraawo okulonda omubaka nti omuntu kubanga akuwadde obukunkumuka, n'olonda omubaka wa parliament naye nga ne bwayita mu bantu bakubuuza oyo yaani, ng'olina kwennyonnyolako bwennyonnyozi nti ate munnange yali CDO abewaffe bagabira obukunkumuka ne bayita. Tetuganya abamu bayitawo mu bubbi. Naye n'otunula n'ogamba kati bagende eyo mu byalo. Tuli mu biseera bya bufuzi, tunenya lubu mwami Museveni bannange basebo. Naye naffe wano mu Buganda twekube mu kifuba. N'olonda omubaka wa parliament ng'osiiba naye ku kyalo kumuluka mu parliament toli mulabawe wayogera kigambo kyonna nga ne bwe kuba kwalula balongo yasooka okususa empogola. Honorable Susa Empogola, Honorable Susa Empogola. Kati oyo olifuna disservices. Kwegamba wakinjogedde ku nsonga eyo. Nabadde tutambula ennaku zino ntula akakiiko k'enguudo nga omusajja avudde Bulaaya nga waliwo omubaka wa parliament ayogera ebintu nga yamanyi nti amasomero gano ga seed schools muntu wasekinomu yagagabira ebitundu, ng'amanyi nti amakubo muntu sekinomu mbogenda mu ofisi y'omuntu sekinomu n'akuwa ekkubo, ng'amanyi nti eggomola bwezimbwa mbogenda wali ku disu ne bakuwa, nga nina kubeera kunnyonnyola nti ekiisisa parliament nti eriko ekiyeggwanga gye batemera buli budgeti buli ministry. Olunaku lw'okwosajja Ssaabaddeyo ministry y'ebyamasanyalaze ng'ereeta accountability yaayo ku kyegenda okusaba
bagita budget framework paper. Negwe ng'omubaka wa parliament gw'olina okunnyonnyolera omubaka wa parliament gwe baleeta nti essomero lino lyolabye CD School teriri wano Nakaseke wokka. Twafulumya amasomero 600 mu Uganda yonna buli district neefuna ku CD School. Nga gwe omubaka wa parliament gw'olina okunnyonnyola nti oluguudo lwonna lwolaba olukoleddwa lubudgetingibwa mu parliament. Ng'omubaka wa parliament gw'olina okuvaayo nnyonnyolere ku mubaka aliwo nti basebo olaba amagombola amagombola tegazimbwa mu Nakaseke wabula gazimbibwa mu ggwanga lyonna. Mutuula nentula akakiiko k'ebyensimbi mu parliament. Mutuula akakiiko k'ebyensimbi n'akakiiko ka budget ne musalawo nti kati gano ge makubo ge gagenda okukolebwa, gino ge masomero ge gagenda okukolebwa, zino sente zigenda ku district. Era y'ensonga lwaki bakugamba nti buli mwaka nga gugwako obanga gwakatandika buli ministry ereeta gye bayita budget framework paper nesisinkana parliament. Buli ministry sente zekozesa ezijja mu parliament oba ya nguudo oba ya local government oba ya byamasanyalaze so si mu bantu. Kakati ekyo nkibagambye naddala mu abalonda ababaka ba parliament be musiba nabo mu nnyimbe mu kwalula abalongo ne bajja ne babaferere eyo mbusimanyi ndese tenti kuba bino tubibadde mu game lwaki tusomesa abantu ku bino zino radio tulino zisomesa tugenda mu kalulu nze njagala okubasomesa wano otuuka okulonda ng'omanyi. Omubaka wa parliament bwajja n'akugamba ndese tenti nkuwadde nti naye ate olina kumpaayo emitwalo 600 bw'aba ne tenti 10 ng'osoose kumuwayo emitwalo 600 olunaku lulamba tenti ze 10 aba akoze emitwalo 60 omwezi we guba mulamba nga alina tenti ze 10 ng'okugijjawo olina kuwaayo kasente ate akugamba nga waakuwadde kubisaamu emitwalo 60 emirundi 31 ogenda kwekanga ng'omukulu ali mu budget sente mpitirivu kati ebyo tubibagamba omulimu obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament si ku ambulance ye. Bino ntandise naye kuba tugenda mu kulonda tuyiteeye ennaku ezo nali mu Western Uganda nga ndi mu kakiiko k'enguudo tugenda tulambula ne mu Bunyoro. Omulimu gw'omubaka wa parliament sinze ku ambulance kuteesa mu parliament n'ofuna ambulance. Kubanze bwenjikuwa kubeerako bifaananyi byange ate ne card teri mubaka wa parliament agandeesa ambulance card njikuwe. Ate wajagalira wagitwalira. Ati soko ulire ate kati era teri akuwa gundi ambulance n'akugamba nti ojja kujja oteekemu mulwadde akugamba soko oleeteyo kuza amafuta bwajja gattagatta ng'eyo nayo bizinesi. Kati tubigamba abantu baffe naddala tugenda mu kulonda buli woolonda omubaka wa parliament ng'osiiba naye eyo mu nnyimbe ku muluka bano ba CDO be muleeta. Kuba ogenda n'otunula mu parliament bakubuuza oyo ki nti we baleeta CDO egindi nga ze ne mu parliament tamanyi na kunyiga peesa lyakana akatambuza kalifuti nti omubaka w'egindi yavuddeyo CDO ne bamuleeta nga mubaka mu parliament naye nga tasobola yadde kunyiga peesa lya lifuti kumanya nti bw'otuuka wano onyiga gi n'efuluma. Kakati ebyo ntandise nabyo kubanga politics yatandise mu byalo. Tewejjusa tovuma Museveni, nze siri mwagizi wa Museveni. Tovuma Museveni, tovuma Kyagulanyi ng'omubaka wo gwe walondo wa parliament akugamba nti nkuleetedde medical camp naye nga tasobola kuteesa mu parliament ofune eddagala mu ddwaliro. Omubaka Lutamaguzi ekibuga Kampala abakulu abalondebwa mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo balayidde era ne tulabako executive director omupya omukyala Sharif Abuzeki ng'awera agamba wakufaafagana n'abali enguzi mu kibuga Kampala ate ne Kasasiro kugamba yeeyamye okubeera ng'ekibuga Kampala kishayininga okukira n'ebibuga ebirala eby'ensi ez'enjawulo. Kakati tamenyeka nnyo ekibuga Kampala talina kyagenda kikolako akoleko kyakoza dde waabwe gye yavudde. Lino eggwanga nga tukyalina abasajja abatufuga abakyalina endowooza y'omunsiko tewaliwo kigenda kukyuka. Eggwanga lino lisobola okukyuka nga tukyusiza obukulembeze okuva waggulu paka wansi n'olonda parliament kubanga parliament kiba kikulu nnyo ebandabirwamu. Naye gwe bw'olonda omubaka wa parliament kubanga akupangisa butenti ate n'akugamba nti akuwadde n'olonda omubaka wo wa parliament nga toli mulabako nga tolina ne bwe bakusaba footage ye ng'ayimiriddeko ayogera ensonga ekwata ku ggwanga
nga tosobola kugifuna naye olw'okuba nti ono omusajja mwenna abaavuwazizza kati mulinda bukunkumuka si sizoni z'obululu zituuse okuŋŋaanya bukuŋŋaanya 2,000 15 n'oyitamu n'ogabira eyo sabuni munyi kakati twafuna omukisa nti amazike tegafuna ssente n'ezzike lyali kiiseeko mu palamenti twafuna omukisa nti amazike tegafuna ssente naye kino njagala nkikutesitingireko wabeerewo omusajja omugagga nga Elon Musk aleete ezzike lye wano aliwe $1 aligambe genda weesimbewo lijja kuba akalulu obuse nti ate linesika akalulu kajjeewa nti owaaye embeera eri mu Uganda ebintu byasoba omusajja yavuwazizza bannansi kati buli muntu agenda okulowooza asookera mu lubuto kati bw'obeera mu ggwanga ng'abalifuga beetunuulira nga bo mu maka gaabwe balabe enkulaakulano bagyetaaga nga bafuluma ebweru w'amaka gaabwe tebafaayo babayise mu bisiriko oba bayise mu suwegi oba bayise mu ki eryo oba eryerabira ntera okugendako mu nsi z'ebweru ye honorable era waliwo abasajja abaatulonze nze n'ojja olusennyonyi okubeera ababaka ba palamenti abasinze omuzinzi okukola ku bintu by'abantu n'okubyogerako bazungu bali mu America babalonze honorable ngenda kuwaako ne ku video nze nabadde sibamanyi kakati naye bangambye nti prepare tugenda kubaleetako eno at least tugenda kubatambuzaako entuula 5 mu nsi 5 bajje umanyimwe ebiseera ebimu twabeeranga n'abantu baffe nga banyoomanyoma bano ababaka ba palamenti bateeseza ku mbalaza kati njagala oleeteko mubakawo naawe nga nze nabadde wakubiri mukama wange Joel Ssennyonyi gwe balonze number 1 naye njagala oleeteyo ku maka kubanga abazungu babakola assessment tebakoma wano kufuuweeta luzungu kuba ofuuweeta oluzungu n'oddayo ng'amakubo g'oyitamu galinga nte gye ziriira ofuuweeta oluzungu nga siwegi g'oyitako ofuuweeta oluzungu n'oddayo eri ne bakubuuza nti biki by'oyogedde kubanga oluzungu lulinga lulimi lwonna lulala omanyi wano twalinanga mentalite nti omuntu gy'akoma okwogera oluzungu bw'aba ategeera nnyo ne tutandika okusomesa abantu nti ne China teboogera ku luzungu naye abachina teri abasobola mu kintu kyonna amagezi balina mayitivu ne mu bajapani ne tukubiriza nga abantu baffe mutandika okulowooza mu nnimi zaffe wani mu palamenti nze nali njagala kuteesa ekirowoozo nti omubaka alina ekirowoozo ekizimba mu lulimi lwe lwaki tomukkiriza kukyogera naye bw'okyogera nga bagamba nani parliamentary language ng'abazungu baseka nga bagamba laba abafirika abagamba mbu beenunula bali independent ennimi ezaffe bazisasulira nozisasulira kakati kyenkugamba mu parliament ffe tulina okugaidinga ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekikulu through legislation through facilitation okitegeera ekyo sebo mwe mulina kifacilitating ffe tulina kifacilitating nga tukiwe sente tukigayidinge naye sooka otunuulire ababaka bameka boolina abasobola okuyimirirawo n'ogamba nti omubaka wange owa palamenti gwe nalonda leero ayimiridde ku nsonga n'agimalako eddakiika 2 waakiri nga kyayogedde osobola n'okukirikodinga era naawe olw'okuba omusajja ono yagamba Museveni yateranga okukyogera mabegako eri ng'agamba Uganda etandise okumpoomera president nga bwagamba Uganda etandise okumpomera ng'abantu tebeebuuza nti omusajja ono Uganda emuwomera etya nga bw'atambula mu makubo bonna bagaggala emmundu ne zifuuka emmundu kumbe yali atunuulira abantu bakulembere be bafaanana gwekimanyi nti almost state house budget yagala kusinga ya KCCA wala budget ya state house esinga ya KCCA wala kubanga yo bagiteekerako supplementary omanyi supplementary kyekitegeeza honorable Kinyonyola abawuliza enyongereza mu lukasaale omukulu tamaze kakati mu state house buli lunaku mwami Museveni akozesa billion 2 billions daily eza Uganda okufumba ku kyayi n'okuyita ababaka ba parliament owabeerawo etteeka ly'emmwanyi n'abayita eri ekisozi n'abagamba nammwe temujja kuviiramu ogenda n'ekibaasa naawe weeko ku bantu bo mu kyalo baguumaalizaawo musiibe eyo ng'omwaka guggwako honorable president ate abayita bawa kibaasa ate nkugambye gwe okikusindisa mu parliament ekitundu kyo kikusindika nti weetengeredde tukusindise weetegeredde tutuuse okuteesa ku tteeka ly'emmwanyi bakugambye nti byolowooza si bibyo omukulu akuyise ekisozi gw'okomawo n'engalonsa wawulira nti nze ndi mubaka parliament wawulira ku gundi ku age limit okugijjawo oba okugjawo ekkomo ku myaka
najiwulira ababaka ne basalawo wawulira ebibaasa ebyatambula omubaka wavujjangayo ekibaasa kyo kya miliyoni 2 ng'ogulako butenti bwo 100 ng'obutwala mu balonzi ng'obagamba mbawadde naye anajjanga wano tenti oleetayo emitwalo 6 kati olunaku bw'oba ne tenti zo 10 nga olyakujjako mitwalo 6 naye ng'omugamba omuwadde olunaku giba mitwalo 6 bw'okubisaamu emirundi 3 omwezi oba mu bizinesi eyo business naye ng'olyakugambye nkusindise tojjaawo komo naye olyakuwadde kati naawe kyojjayo ku miliyoni 2 kukugikwatako ng'osuulako mu balonzi nga bakubengalo genda okwekanga nga tuli stuck kakati ekibuga capital city of Uganda. You know why it is called an authority? There is no authority in the capital city. There is no authority. Authority omanyi kye kitegeeza? Authority nawo kyogera ngale mani authority kizitowa authority. Is the Kampala capital city really an authority? If you look at it, any Kampala capital city authority eriwa? Where is the authority? Civil aviation authority. Ebyo twagala Uganda Revenue authority. Bwejjawo wali erina kugamba mnataka musolo oba tolinanga bateekawo kufulu kubanga erina authority. Naye bano simanyi bano tubayita simanyi bano aba political bulingi ndisimanyi omukulu asazeewo n'aba nakuba kolasi simanyi omutabani yazza atasomangako na ku byanguudo alambuza ab'ebyenguudo okubalaga ew'okukola kubanga nono executive director bamuteekerako ekigambo authority naye nga talina authority. Nze nalabako ku authority mu Kampala Honorable Jennifer Musisinga waali n'agamba ntaddewo wano nkugobye ku kkubo nina authority n'akugoba n'ogenda ng'oyogera biyitirivu omukazi oyo mubi nnyo naye nga tutereezezza wano tutereeza kibuga yalekawo bi-TV mu kibuga okyabirabawo byonna babyasaayasa gundi ze yalinga akoze drainage zonna bano abavubuka abasula ku kkubo mu beeyambira nosanga abakulembeze bayitawo ng'emmundu ziba bissa amaaso tebalaba nga bali waggulu n'otuuka wa boda ayita wano ku pavement erina okuyitibwako ow'ebigere ne minisita obudde bwe bumukwata ayise eno naye ku pavement omulamuzi w'eggwanga naye bwajja ayita eno ku muddo emmotoka bwe bamuyisa ku muddo kwegamba if you look at the image of our Kampala n'otambulako mu nsi bwe kisinga okusanyusa nti abasajja bano batambula 24/7 babeera ku nnyonyi naye n'obabuuza mmwe mentality yawe etabavaamu abateegombako n'otuuka mu bibuga nga bakeera ku makya okubyoza. Omanyi okwoza washing okwoza mbadde manyi okwera ava ku ebyokwera byeri waffe nakaseke mu kyalo kati nkugambye okwoza ekimoloka kikeera ne kiyiwa amazzi kino ne kijja ne kibulashi nga kikuuta amazzi nga n'amazzi bagakoledde drainage system nga togasangako anywhere flooded naye bw'oba oyagala okusanga ekisiraani enkuba ekusange mu Kampala ogenda kusanga amataba sibo bino twabyogeranga nga bagamba abo boogeza byabufuzi n'engamba nti soko tunuulire bano enkuba nekusanga enkuba sebo yali entwalidde wali amataba gaali gantwalidde okulinaana ministry y'ebyenguudo wali ku wax awo ku Port Bell Road waliwo we batunda ebyamasanyaze edduuka ddene nnyo nyimiriddeawo mu dakiika 5 enkuba etonye nga ngenda okulanganira wempita ng'amataba weegali naye tuba tulyawo ng'abanene bayitawo abasula netubuuza nti bano babiraba ne basalawo enkulaakulana erina kubeera mu maka gabe nakugambye boogenda mu nsi nga America. Honorable kale sijja kwogera America kanjogere sijja kwogera South Africa kanteeke Botswana ogenza Botswana wanene Botswana bw'ofuluma wabweru olaba enkulaakulana ebagatta mwenna ate bw'oyingira mu nnyumba yo enkulaakulana eba yammwe ya family naye ne yammwe ebagatta mwenna as citizens ogiraba wabweru olaba parks ze bateeseteese ebibangiriza kati ffe wano n'ekibangiriza kya State Square tubatangira butangirizi toteeka wakedi ndi omugagga ayagala kussa toteeka wakedi kakati n'osanga ebibangiriza nga babitaddewo bano ebafulumako ne balaba ebibangiriza nga kati awo singa ewaffe Kampala singa ekyo omukulu yayise edda eri ebbali n'ateeka wakedi n'osanga nga bataddewo lighting street system
ng'ovuga mayiro nga 3 nga tolabye ku nzikiza oli mu kitangala bwe ng'oli mu kitangala ne wano gw'okimanyi nti kati ffe waffe mu Kampala wano olumu bajjako n'amasanyalaze mbu bakekkereze yatulaba police station ze zitabaako masanyalaze ne bagamba ti police station ya Kira Road emaze emyezi 4 terina masanyalaze police station enamba full police station nga terina masanyalaze nabadde eyo mu kyalo eyo waffe nga nengamba ti bana aba police ba wano ababbe babakwata babakolera ki esemuto manyiwo bulungi nga omusajja aleta proposal nti emotoka patrol ya semuto police yafadda emyaka 2 naye yetaaga $1.5 honorable Twesonde nengamba nti naye wano ndaba mwami Museveni akajjene emirundi 3 ndaba nnyo obukundi buno bwefuula mbu bulina gye buli ekyamaanyi ennyo lwaki owakakundi ako wakiri takwatako mu nsawo ze oba n'agenda mu gavumenti n'atugirayo ambulance afazali neja netuyambako manya natujja police patrol neja netuyambako kati twali na ambulance awo mu ddwaliro ly'Essemuto ye honorable enkeera kino nkikuwanga example nagenda ng'eddwaliro ly'Essemuto liri bubi nnyo nengula emifaliso n'engiteekamu mu ddwaliro ly'e Nakaseke nengula ebitanda n'ebiteeka mu ddwaliro ly'e Nakaseke nengula emifaliso n'engiteeka mu ddwaliro ly'e Kirema nengula emifaliso n'engiteeka mu ddwaliro ly'e Kapeekero no lirinaanye wali Genosali Musale wagiraawo kakati bwe mbanzize wano Essemuto honorable emifaliso gijjuza mu malwaliro eno naye nga tetulinaawo ambulance ne mbagamba mu wiiki ejja kangende neeyenda ambulance ku lunaku lwe nalangirira okugireeta General Loiso yagikeeza ku makya ali kyoga bamuyita Mwami Hassan akugambye nti mundabira omukulu oyo akuwulirizanyo kati mbadde nkugamba ye honorable bino byenjogera General Loiso abiwulira bwe nalanga nti enkeera ndeeta ambulance General Loiso yakeera ku makya ssaawa 12 n'agireeta ambulance y'Essemuto kakati mbandi awe badde ekozeekozeewo akaseera mbandi awo ne bangamba ambulance yaweddewo yafunye akabenje neggwawo ne baga nti naye eno mpulira abeetuuma abanene ng'oggyeko okujja ne babapangisa butenti bwabwe ne babalimba mbu babawadde njagala oli andeetereko wano ku ambulance kakati kye nakola kubanga ffe ababaka ba parliament tolamentinga bw'oba omanye ebintu gye biri mu parliament nakugambye nti keeki y'eggwanga eri ludda wa wakyogedde eri mu parliament naye okimanyi nti wali ababaka ba parliament nga oyogera ku keeki y'eggwanga eri mu parliament nga amanye eno keeki eriibwa eya baasidde bwejja okusanga ng'amanyi nti ekkubo ligabibwa muntu sekinnoomu nga tamanyi nti buli kkubo lyoyisa mu ggwanga liyita mu parliament buli ssomero erinazimbibwa mu ggwanga budget eyita mu parliament okwapuruvinga buli nguudo ezikola byonna ebyo by'oba olaba kakati oyo bw'awulira nti keeki y'eggwanga eri mu parliament yaba amanye eno keeki eriibwa abalowooze neriibwa kakati olyo neŋŋamba nti ono ambulance egenze neffe ng'ababaka ba parliament tulina kukaaba ntuula kakiiko ka finance emabegako eri twayisa ambulance 130 ye honorable mu ggwanga lyonna nga buli constituency buli direct member of parliament kati nze nkiikira Nakaseke South constituency nga ambulance ewandiikibwako Nakaseke South constituency kubanga twakimanya buli direct member of parliament twakiteesa nga parliament nti constituency ye ebalibwa kuba ne Herese Center 4 okujja buli constituency tugibala Herese Center 4 ne tuziisa kati wasigalawo constituency oba nkaaga mu budget eno ewedde ne tuziteekamu Mwami Museveni n'anyiiga nnyo n'agamba ababaka mwetuuma emirimu egitali gyamu ezo sente zikomewo ezaali zisigalidde naye kakati nagenda okwekanga omuntu atateesangako na kigambo kyonna mu parliament gwe sirabangako yadde kunanka nga sembwe eno ambulance y'e Nakaseke South nze njirese ne mbagamba njagala mulabeko yagireese wano kuba nze nkiikirira Nakaseke South constituency ekkubo lyolaba lyonna nze ndireeta ne lyofunye ku district waliwo eyo mbadde nga nkulira akakiiko ka paaka mu parliament
district yange ye Nakaseke nejja mu kakiiko ne mbabuuza ntera okubalabanga mulina ebiboozibozi eno bye mwetuuma ne mujja n'obukundi bwammwe ebyo bikolebwa gavumenti. Mumanyi gavumenti mbono opposition n'olwekyo bwe tulaba ekkubo tulina kulyetuuma nga babayo obusajjasajja bwe bawa ssente nga bubeera omwo bukola simanyi bagita propaganda agamakubo golaba olutamaguzi yagaleese agamalo n'omuga nti nedda gundi njagala kusomesa busomesa okimanyi nti nno nti tewali kyosobola kufuna ngo omubaka wa parliament si yakirese njagala oveeyo oyogero tugambe eti kino gundi yakituleetedde tugendeko makage kubanga ne president java tubadde tulambula amakubo mwami Museveni java yakolako ekkubo lye eri lwakitula road era liggukira ku makage lwakitula n'otuuka eri n'olaba amakubo jimu muhwezi java erukunjiri botuukayo n'olaba amakubo enkuba n'ekusangayo relative wa president Museveni gwe bayita Lwamirama java eyisingiro enkuba bwekusangayo nembuuza nti wano mundage eyo omuntu ow'amaanyi ennyo asobola okusinga abasajja abo okusaba amakubo ennaku ezo twali tukebera amakubo Rwanda yakola amakubo gaayo ffe tulina wano ze bayita tourism roads netugamba mwami Museveni nti olw'okuba tourism sector yekimu ku kisinga okuleeta ssente why can't you work on tourism roads okuleka abalambuzi bafaate okujja Uganda nga balina kuyitira Rwanda obadde okimanyi nti abalambuzi abajja okulambula ebisodde ate batuukira Rwanda ate lwaki anti eno teri makubo ageno mabi nasanga omusajja eri ewaffe nga tuli ku byamakubo gano tulwana nago kuba omu akulaba wano n'atakulaba mu kwalula balongo n'omugamba tondabye mu kwalula balongo kyolabako nze nkikugirayo mu parliament nali twali tulwana ku byamakubo ewaffe Nakaseke kankwe ekyokulabirako nga tulina amakubo 4 ne ngamba sali musale asula wali waffe Kapeeka namunkekerera we wali ekijja kye we wali ekijja kye wali family ye nembaga ati sebo mpandiise ebbaluwa zino ne ku fulo ya parliament na kakireeta emirundi bwina wange mulina nga twagala amakubo gano gakolebwe gonna agalinkinga kuje bayita industrial park namunkekera industrial park obaje muita Sheng ennaku zino kakati sali musale n'agamba nti mwe parliament mwe mulino tuwa sente gwengo mubaka wa parliament ate naawe okomyewo mu bantu faabeno atotandika okukaaba twakutuma kujeno mu nyimbe ne muga nti sebo mbadde manyi olinamu kapulirogative nti gwe muganda wa president ate n'ekirala tulaba gwe olonda ba minister kuba buli minister mulaba jja nakuvunamira yigwe n'omugamba yigwe genda kakati nateekawo olukiiko ne tuteesanga n'omukyalo oyo Kajina njogera bino byonna kubanga biri live ku mikutu gyonna ne tutuula mu nkiiko eziwerako 18 ne mugamba tuwe ekkubo lyaffe lino erya Kisule oba w'obulenzi Nakaseke Kapeeka tuwe ekkubo lyaffe lino likolebwe lino ery'Amatugga Ssemuto Kapeeka ne tuwe ekkubo lyaffe erya Kapeeka Kituuma tuwe ekkubo lyaffe erya Kapeeka Butalangu ne mugamba nti n'ekkubo erisembayo lyenjagala oli tugabire dino tolituwangana kuba nkimanyi gwoli na se nze fe mu parliament tubiyisa ne bwogenda wali n'oseesa wano mu Nakaseke gwe munene asembayo ng'ogyeko bano bukakyerekyero obutera okwewanika mu bbanga ne mugamba gwe munene asembayo nze mu parliament bwe mba nkitaddeko essira nawe n'oteekako ku Kajina essira amakubo gaffe gajja kola ne mugamba nti tulina ekkubo lyaffe eritibwa Kirema Kikandwa Seggalye agoga manyi ne mugamba eryo kkubo ly'abalwanyi bw'oli wamu wali ka kolasi omulwanyi ono ne bw'oba tomusasudde ajja kusigala nga musanyufu kubanga nkimanyi nti omulwanyi ono mu ddwaliro ajja kgendayo Ssemuto teri ddagala okimanyi naye gwe omubaka wajja kugamba egindi simanyi tulinayo okulongoosa simanyi Ania onkubira essimu nti owaaye gwe okunnongooseza Ania lwaki tosoose kunteeseza mu parliament nensangayo mu ddwaliro eddagala gwe okimanyi nga gwe munamawulire nti tewakyaliyo amalwaliro agasinga tegakyagenda mu ddagala lya gavumenti aga gavumenti kati ate liba likyali lya gavumenti olwo omugaso gwalyo mugaso ki anti eddwaliro lya gavumenti agasinga gonna kati bwogenda bakutunulako butunuzi kati gwe bobeera omubaka wa parliament omujagujagu political bulingi ng'okolayo medical camp tibannange eyalwala Ania kuba omanyi abalwadde ba Ania tebasobola kwera yadde 10 ate basobola oba ekibumba n'otuuba eyalwala ekibumba nkubira wano
kati bwe mala okukubira anti nja kukolagana ne doktori akuweyo ku kiweweeza naye ng'oyo akugamba ekyo bw'omugamba nti mu ddwaliro ly'engendamu oba ly'esse muto oba ly'ennakaseke teri ddagala genda mu palamenti onteeseze kye nakusindikira ogende mu palamenti onteeseze eddagala lijje wano ng'atandika kuwa biboozibozi ffe tuli mu gavumenti simanyi ffe tufuga waliwo ennaku zino mbadde tusomesa n'abantu ng'abantu tebamanyi na gavumenti kye kitegeeza gwe okimanyi nti oyita omubaka w'NRM n'akugamba nti NRM ye gavumenti era babirimbalimba abantu baabwe n'akugamba mbwe NRM ye gavumenti mbwe era tuteeseza kyankwanzi naye ng'olaba omubaka bayogereramu bonna obwongo bufaanagana n'omugamba nti nedda kankusomese ennaku ezo waliwo be nasomesa naye mbagamba gavumenti kitegeeza amasiga 3 oba pillars oba empagi kitegeeza zino wammanga judiciary esiga eddamuzi executive olwa wakati erikulemberwa president minister ne president legislature parliament kakati nze ngwawa nze nga Lutamaguzi ngwawa nti munaye naawe oli gavumenti kakati ate oli akugamba owenaalemu akugambye mbwenaalemu ye gavumenti mbwera ebintu bino byonna babiteeseza kyankwanze amakubo kakati ffe tulina okuzuukusa abantu baffe nti newakubadde Museveni abaavuwazizanga kati musooka kulowooleza mu mbuto musooke mwebuuze twatuuka tutya wano okuba nti mu Buganda ne CDO atatuulangako yadde mu lukiiko lwa district osobola okumulonda n'afuuka omubaka wa palamenti era ojja kumulabanga eyo ku miruka mu kwalula abalongo nalebo yasooka okulya ku mpogora y'abalongo omutali munnyo onalebo lya ku mpogora banaye nobuza oli tukiikirira ddi natuuka mu mambuka ga Uganda abasajja beeyomba wa salute mu Northern Uganda yimba wa salute bakugamba tukulonze si gwe osinga okutegeera era tubadde tulaba abantu tukulonze kutukiikirira mu palamenti si mu nnyimbe okujje n'eŋŋombo si mu kwalula balongo si mu kufiirwa kuba kati waliwo n'abawunyiriza abafu nti omufu ali eri kangende nfuumuulirewo ebigambo byange ne bakugamba abasajja b'omu mambuka nti ne bw'oba toziise n'oweereza amabugo ffe tukusindise mu palamenti mu Lufalansa kye bayita pale omanyi kye kitegeeza nedda honorable etteesezo eye pale okwogera gye boogerera owo gy'osindise gwe boogerera oyogera naye mulumbe obudde ne bukya mu kuziika n'omugamba naye nga sikulabangako mu palamenti ng'oleese ensonga ey'omuzinzi kye nakugambye nti wano olumu tutambula n'abantu eyo oli n'akubuuza onalebo oyo ataani n'okwatibwa ensonyi n'obuga wayi naye mubaka wa palamenti ne simulabangako nti singa oligendangako mu bitundu eby'okuziika ojja kumulaba awo abeerayo ne mubaka waayo kakati olumu ne tugere ne tunyinya Museveni tugamba nti naye Museveni eggwanga lino ng'alikubye ekibbo Museveni n'akugamba nti tuli amasiga 3 eryammwe lya palamenti essiga lyammwe lya palamenti nze essiga eryange lya executive era nze nfuga baminisita omubaka wa palamenti bwe nzigyewuwo nenkugamba nti njagala okuyisa etteeka ly'emmwanyi n'olemerako nenkuyita ekisozi nenkuwayo ekibaasa nawe ku kibaasa n'ogulirako abantu obutenti oba obusowaani nze mba nkoze ensobi honorable weesibye nnyo ku kibaasa anti kati eggwanga litambulira ku bibaasa buli wamu baasa genda kati genda otuukeko mu balonzi yakugasebo mukama wange osiseeyo kaki gwoba sente oleese kuze mmwanyi zaffe ezagenda tuweeyo eky'ettaano do you want good life abalonzi yes abalonzi kubanga sentera okugamba nti buli mubaka wa palamenti afaanana abamulonda ne buli mulonzi afaanana omubaka we buli mulonzi afaanana n'omubaka we wa palamenti yamula ng'ogyeko ababba obululu bano bagira waliwo ababuyise eno n'owulira egindi era nze waliwo omubaka wa palamenti atamalira budde nemanya nti akakalulu yanyagulula kanyagulule era ffe tuba tugamba abantu baffe nti yes tulina okusoomozebwa essiga lino erimu mwafuna omukisa mmwe mulironda essiga lye bayita era legislature is about legislation. How has your member of parliament legislated? Through giving you muwogo?
no munyo through giving you munyo no sanga omusajja omukulu nga wasiye bamugamba 15,000 noli namugamba tujja kubyogerako mu parliament naye ngono yegumya nga akimanyi nti ono omubaka gwe nalonda sirina statement gye nali muliddeko okujjako mulumbe simulabangako mu parliament nga ina kyatesa wabula mu kuziika eyo mu kyeyo kakati wano nange kyenkugambye nti siwagira mu 7 naye waliwo wenzirako nti gwe omulonzi nkulirwa we okemmentererwa emmeme walonda ki ng'ogyeko bano ababbi walonda ki ne bagoba abantu ku ttaka of recent na wa report yange am shadow minister of lands housing and urban development nemba wa report nti obubbi bw'ettaka obuli mu ggwanga buno okumalibwawo nga gavumenti egenze kubanga kati obubbi bw'ettaka program twalina wano omusajja ewaffe n'agamba abantu ba Buganda wano tulina abakulembeze musajja bamuyitanga Mugambwa wamulyako ya trading enyo abasajja gwe bakona ennyumba ye n'omwana we ne bamutta naye ne bamugjawo n'omwana ne bamugjawo nemba gamba nti ekituuse ku Mugambwa kijjamu lunalaba omukazi ali eyo ng'agamba nkolabirabwako ng'ali ku malaalo ge waggulu bw'ati twali tusuubira nti mu abantu ba Buganda n'olaba muganda munnammwe oba omuntu wamwe wa Buganda kube yamukonera ennyumba okugiyiwa wansi ku ttaka ng'omubuuza wavaawa nti be bano abajja muno ng'abanoonyi b'obubudamu n'asetolinga eyo ne bafuna buno obuyinza obwava mu nsiko anti kati nkugambye eno gavumenti erimu abantu abaava mu nsiko mu nsiko walingayo ekimpooli kingi abadduka mu nsi ez'okumulirwano nabo bajja wano bwe bayingira ne bafuna emmundu nabo ne bafuna obuyinza nembuuza wano tulina wano gavumenti ya Buganda n'ababaka ba parliament ne musanga omuntu wammwe nga bamukonedde ennyumba bagiye ku ttaka ne bamugjawo n'omwana ne bamugjawo wasigalawo ng'abantu bakyayimidde genda okikoleko Sudan sebo naliyoka eyo nga ali mu kitongole kya UN ne tugenda ne tunyiiza abasajja jjukira bw'obeera mu UN obeera highly protected ne tugenda ne tunyiiza abasajja ne batugamba mugende mwesabire tugenze ewaka mugenda kuyita wano netubabuuza nti tukoze ekye kubanga wetwali oli yalina ebimotoka mayimne emotoka bya UN biba very strong ekinanka kyakyo kyakona ku nsiisira y'omu Sudan n'ateetonda twalina okwetonda naye nga tulina abazungu twalina okwetonda we are very sorry era tugenda kugiribuildinga okugizaawo naye wano genda otunuli abantu abali mu kugobwa eyo ku ttaka natuuka ebunyolo eyo ninayo report yonna ewali amafuta the indigenous Banyoros are being evicted from their ancestral lands genda wano mu Buganda genda kunyanja ku ttaka ly'abajjajja bwabwe omunyolo n'amala okugamba kabaleega ne bamugamba nawe leega ng'ova ku ttaka ogende kabaleega naye nga bamugamba vaawo leega ng'ova okimanyi nti ebitundu ebyo birimu ba new migrants basomba mu mabasi enkya n'eggulo naye mwe mwali mwebuuziza nti bano abantu baleeta mu bibaasi bavaawa nga kati boolaba abantu mu Northern Uganda be bayiwayo zino zonna katokoddo baziyeemu abantu the indigenous people are being evicted with the gun and force alemerawo nga bamugamba oyagalawo ki naye don't we have leadership? Do we have a parliament? Do those areas have members of parliament? Kubanga ne General Museveni akugamba nze ndi eno waggulu tulina amasiga 3 ate esiga lyammwe eddamuzi ne bakugamba nti eno ate mu kooti kyasusse ne bwogenda okuwoleza omuntu ng'oli lawyer omusajja ayinza okugamba mutwale mu kimilitale kooti basho oba kimilitale kooti basho nkusibye emyezi 9 onoojulirawa awo wennyini honorable kakati wulira ne tutandika okuleeta emboozi judiciary is on trial. Gano wa judiciary akugamba even legislature is on trial. Gano legislature kyegamba even executive is on trial. Ne muzanyirawo musako. Legislature egamba nti judiciary is on trial. Judiciary egamba legislature is on trial. Kati ne tuzanya omuntu ali eri ku nnyanja bamugobye ku nnyanja bataddeyo maje gega kume ennyanja anti nkugambye tulina marine police. What's the use of marine police? Kwanga bino twabisengeka nze ng'omubaka wa parliament ntuula ku finance committee mbadde nwana nnyo okulaba owa police ng'afuna 25%. Era olumu tugene tusanga abantu ntweyo nga baleeta ebibozibozi n'omubuuza gw'otuula ku komiti ki esobola okuyisa bino ng'okujjako ng'ojja okubyetuuma
Ne kugamba nti owa police olwokuba these garant officers in uniform. Yes. We call them the patriots of our country. The way they sleep, the way they are enumerated, the way they sleep. Engeri gye basulamu sinnungi nnyo. Kugenda olabe ebiyumba by'abapoliisi basulamu. Obirabe just togenda mu kyalo eri waffe na Kaseke. Genda olabe wano poliisi kyekulinaanye wano. Yino wano. Genda olabe otasangawo bitenti n'ebiyumba by'ettaka ebiringa ebya zinja siropasi. Wali osomye ku zinja siropasi we yasulanga? Nedda. N'abamu basula mu bimotoka ebyafuna accident with their families. Nosanga akayumba akaliwo bwe kati nga abapoliisi bakagabana na curtain, families of gallant police officers nga bakagabana na curtains. Nga you hear a smaller group of people enjoying billions of money. Kati nze bwe mbeera wali mu finance committee ngamba yeso ono wa poliisi yankuba omuggo era nankijjanya. I survived the death, naye he deserves better. Every gallant officer, either in uniform of prisons, either in uniform of the army, either in uniform of police, they deserve better. We should work for them better in the legislative arm. Bwe njagala ombuulire nti nalabako ku basirikale be baleeta mu parliament okukiikirira amagye ne poliisi ng'afanda ayimiridde agamba nti bapoliisi babongeze. Nedda kino nkikugamba nga gwe ow'amawulire kuba bwe twogera eyo bagamba nti buno obusajja bwogera olokoso. Mwami Museveni yalonda abasirikale ab'amagye 10 abakiikirira ebitongole ebyokwerinda mu legislative arm of government oba parliament. Gwe mbuulira nti ono omusirikale namulaba ng'alwanirira ensonga z'abasirikale n'osanga ng'abasirikale tebalina na patro mwe bagobera babbi, tebalina na bupikipiki Bubagoberako baziba misango. Gwe nalina omusajja ye waffe na Kaseke bamuyita Nkajja ng'emwanyi ze bazibbye. Naye nakubira owa poliisi nti afande ababbi babano nagamba olinamu eja amafuta feno tetulinawo yadde kapikipiki. Nasooka namugamba nti lwaki temufuna pikipiki. Nagamba nti we are waiting for our honorable members of parliament. Nenga honorable member of parliament atamusanze mulumbe. Alida heri mulumbe muzita ground honorable member ali ku ground ali ku ground n'abamulonda we bafaanagana nga babeera mu mboozi ezo. Kati gwe bw'obeera wansi nga expectation zo ziri waggulu nenga waggulu teri akunenyeza ofuna ki. Kwanga nkugambye nti ebintu biyita mu parliament ne mwami Museveni w'amaanyi naye n'amakuba agagenda ewuwe naye agamba nti mugende mu parliament. Gwatenga alina gye bayita executive powers zasobola okulagira. Alina obuyinza gye bayita kubanga bamuyita fountain of honor. Omanyi kye bayita fountain. Naberangako ne professor omweyo ku Harvard Business School nga agamba this one has fountain of wisdom. Waliwo omusajja Mulasha nga this one has fountain of wisdom. Kakati nono bamita fountain of honor. Nze ndi honorable naye manyi nti waliwo sirina fountain. Sirina fountain. Fountain yange ebeera eri mu legislative arm. Nentega nengamba nti tuli mu nsi esinga fresh water bodies in the whole world. Uganda. The only country with greatest fresh water bodies in the whole world is called Uganda. The part of Africa. Era wano mu Uganda tosobola kutambula half a kilometer nga tonasanga either muga oba nyanja. Waliwo kirabyeko. And they are all fresh water bodies. Togenda sanga mu munyo. Naye ne abazungu ne bajja wano abayisirayiri abalina ensi ezeetoolodde omunyo nga bakugamba nti wano amazzi getunywa gali mu kazambi. Era kizibu nnyo okugenda ku taapu n'ojjako amazzi nga bawulira abantu bagamba nti water bagiyita amazzi gatambudde amazzi okutambula mu bantu gatambudde ebitundu bimeka nti gatambudde ebitundu 3 ku 100 amazzi amayonjo ebitundu nga naye totambula kilomita nga tonasanga fresh water body. Kakati kyeno kyenjagala okugamba nti we tuli mu matiga. Teweetaaga muntu aseka, teweetaaga muntu ali mu kunakuwala, but we should stand up and soldier on. Nze nali mbaddeko nagendako mu nsi y'Abayisirayiri eyo
mu Isiraeli bobo yagala bakutta abayudaaya be basinga obukambwe mu nsi yonna genda weekubagize to mu Palestina yankubye ekikonde bajja kujja mu society you are useless stand up era bo balina motto yebagamba stand up for the champion kakati kwosajjo nakuzo mwezi nga 7 twalabye kano Dr. Kizza Besigye bamukomezaawo mu kooti nga bagenda maaso okuwulira omusango gwe kyokka ebyafudde mu kooti byatuwunyisizza kati ate looya we omukuba looya be omukulu Aaron Kizza ndowooza yeeyisizaamu bubi omulamuzi Mugabe Freeman n'amusindika mu kkomera okumala emyezi 9 simanyi yasinzidde ku tteeka ki oba kawaayiro ki naye embeera bwetyo bwe yatambudde kakati oyo omusajja akulira ekkooti omusirikale oyo Mugabe awanise okuwanika ki mu Buganda tugamba awanise tasekerera wankenku tosekerera nkenku nga naawe owanise omukulu afande Mugabe Firimani omanyi omusajja gwe baali bayita Jeno Erweru omumanyi Erweru mukwano gwange mu parliament ate awuliriza nnyo programu zange Jamba afande Erweru afande Jambo ejambo Oluganda talwogera nnyo naye aluwulira nnyo oyo mugende mu mugambe agenda abuuze ku Erweru Jeno Erweru yewagge Kasese ne tumugamba munnange eno Buganda gigende kompola ne Uganda abamu bwe bajja wano mu Buganda balooza batuuse mu Bwakabaka era ensonga lwaki osanga omuntu yajja okunoonya obubuddamu wano nga yatwala munnansi emisinde kubanga tannalaba there is no exposure oyo omukulu oyo nze siri mu sirikale naye munnange genda mpola Besigye oyo omulaba honorable ke kabonero akalaga ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga fe twagamba abantu naddala mu abali mu gavumenti mugenda kulaba ebintu bingi ababonaabona siba opposition bokka n'abakubwa amasasi ne battibwa siba opposition n'abaweebwa obutwa siba opposition bokka kati buli omu ali ku bunkenke wawuliddeko ku luyinja lw'ono omusajja mu lutaadi w'ebyobufuzi mu lutaadi ate yaani mu lutaadi yayimba tuli ku bunkenke ffenna eno Donald Mayinja ate lwaki obuyise mu lutaadi anti nze nkikugambe mu Luwarabu njogera kyusaako ku nnimi n'Abawarabu basobole okutuulira Donald Mayinja yayimba mu lutaadi oyo yayimba tuli ku bunkenke ffenna eno ne Museveni okulaba nti lwakyala bateekawo amagye ne bateekawo embwa ne bateekawo kapendasi eziwunyiriza ne bateekawo buli kika viso piso miso wiso naye ali ku bunkenke kakati noono mwagenda mu nsiko fe tuba tunuulidde nga bwe nakugambye judiciary is on trial Saabalamuzi yagamba ky'ow'eggwanga ku nsonga ki mwami Owiniddolo owulira Oluganda ku nsonga za mukulu ono Mugabe oyogerawo ko kiggwe nga land friend abogera mkozi mu lulimi lwabo lw'amateeka lwe bagamba mikasichuli nga kitegeeza ki land friend lulimi lw'amateeka nze nagenda ngeyo nga mpulira boogera mikasichuli kubanga kati nabo balina olulimi lwabwe lwe boogera mboleme kutegeera kye boogerako bwali awo kati ye Saabalamuzi oyogera ku ki ku ddembe ly'obuntu inherent human rights Saabalamuzi oyogera ki ku rule of law kubanga ono afuga eggwanga kati tajja ku rule of law ali ku rule of the jungle survival for the fittest bobo oli Kagabi empologoma erina okulya okujjako waliwo akagabi ke nalaba akalabuka ne kafumita empologoma ejjembe mu lubuto n'eryoka ekaaba nga n'amaanyi agakameketa obulago tekyagalina ne kacabaibinga kati tuli ku rule of the jungle survival for the fittest era kyova olaba akulira court martial atuula wali n'ayagaagala ng'ali mu ddiro ly'ennyumba ya mwamba abakola mulimu gwe agamba bamukutte mu kirevu nkugambye gw'omanye ekyatwala abasajja bano e Luweero nva Luweero waffe Nakaseke era jjajjange y'omu ku baasinga okulwana Museveni amumanyi ewali olusozi Walusi muwanguzi
jajja wange omwe yakafa yabadde ko mba greatest historicals Dr. Jaka Luyombya obadde omubulyako yaliko ne gundi w'Emmengo erinnya lyo lisambye ekyaleeta Museveni mu nsiko yagamba Obote afuga ati eggwanga lino ng'abantu bakeera ku makya ne bababuzaawo naye kati tokyabulawo bubuzi tukenda n'okukeera nti gundi Bishop Sipulane oluva okutambuza omusalaba agudde eri n'azirika tazze engulu muzaata tetujjeeyo kumulabako tubadde tukyali awo ono Metropolitan John Lwanga yayitiddeyo ng'abantu babuuza kiki ekigenda nkwa Jessica Sampo tubadde tutyali awo yikyuli akubiddwa amasasi n'emmotoka tetutegedde wajeeraze tubadde tukyali awo mu parliament abiriga abadde ayambale empale z'ekyenvu n'ebyato bya kyenvu mubaka munnaffe nga tusaaga n'erwadde weenaalemu tetutegedde kigenze maaso tuba tukyali awo Kaweesi luwedde lumuwazeemu amaanyi kakati waliwo ebintu bingi so many unique things ebiriwo olumu tugende tubuuza nti naye abantu bagenda sooka ffe olumu batubuuze ffe abaveeruweero bakadde bammwe bajjajja bammwe bakitamwe baalya mmere kyeyo etabalengereza wala kuba omusajja Muwanga yagamba Muwanga yali vice president w'Obote naye yafugako eggwanga yafugako naye tamanyiddwa nnyo yafuga yali vice president kati bamuleetera mwami Museveni mu lukiiko mu bagenda kuteesa ne bamugamba nti omusajja ono Museveni gw'olaba tumutaddemu essuubi ajjanula eggwanga n'agamba mumpulirize mayite munjagala baganda bawano omusajja ono okutemyatemya kwatemyatemyamu kuno kwemulaba bw'ali kwata eggwanga lino mugenda mwekuliramu nga Kabazzi Mulago ebyo bigambo Muwanga kati olwaleero tulina abantu baffe waliwo omusajja bamuyita Isirayiri Mayengo omumanyi omwami wa Kabaka abamanyi ku byafaayo batugenewo omusajja ono byayogera singa baafa bazuukira omuyayo gambye munne nti Pawulo Muwanga tumuwe ekyobulanzi ng'omulanzi olwaleero nga tulina amateeka abaana b'NUP bonna babateeka mu bikooti by'amagye abantu abalimiriddewo ne baba defendi nga bonna babagulaagula dda nga bwe nkugambye nti wano mu Buganda ne tuyimirira ku bantu abalina ebitiibwa eby'amaanyi ow'ebitiibwa gundi ne bayimirirawo abantu bawali mu Lubigi baali badde bakyaliwo n'abeekasokoso naye mbuuliraayo gwe bayimirira naye wali omupaayo omu wano mpulira ne muleeta ebibozibozi ebyo simanyi baani ne mwogera simanyi ali ne sikini baani ebyo simanyi bwe mwogeragerako ebibozibozi ne babireeta n'ogamba tulina matters of great national importance. The natives are being evicted. The foreigners are taking over our country and business. Olwaleero gwe okimanyi nti abagwira be bafuga bizinesi za Uganda. Abagwira the foreigners bebafuga business za Uganda wano gwe munasi bakuteekako omusolo n'ogenda naye genda olabe wali abagwira abazirimu. The Asians they are dominating in every sector. Yes, bawo omusolo, but how about Ugandans? Kakati tugenda ne tubeera mu mbeera eyo nobeerako mu kibuga ne kikwokya nogaka ngendeko mu kyalo ebeerayo ku mpewo n'otuuka ekyalo ne kikwokya nti bw'obeera wano transport wo ng'agudde olina kulinda kiroole ekigenda n'ogamba nti owaayo entwalaako bw'okimanyi nti wano we twakulira nga buli munnansi asobola okwakisesinga amanda. I'm talking about Chako. Amanda agafumba. Chako was a business. Today is a business of the bourgeoisie. Honorable Mbuziza. The bourgeoisie. The honkos of NRM beba nyini business y'amanda. Omanyi lwaki amanda kati ga bbeeyi okamala anti kati amakerenda gano ge bakola mu Chako China isinga gagula Uganda ne Saudi Arabia. Chako tablets they buy from Ugandan trees because they are medicinal. Okay. Gano Chako tablets gawonya olubuto n'ebirala. Kati oli bw'amanya nti mu manda muli mu business ng'agikugobamu bw'amanya nti mu mukene ffe twakula tulya mukene ewaffe naye kati okimanyi nti kati dealing in mukene is a lucrative business. Dealing in silverfish is a lucrative business of the NRM honkos.
Bade simanyi. Kati gwe genda ku nnyanja bateekawo ne ku mateeka ebiseera by'okusoma era kati binaatera. Babaga tubawadde weeks 2 muvube ku mukene mufune school fees. Kuba mukene wa beeyi. Okamala kati. Okulya ku mpuuta. Wamanyi lwaki empuuta bagiyitanga Nile. Simanyi honorable. Anti yavanga eno waffe ku Nile, ku Mugga Nile. Negenda mu Lake Victoria. Nile patch. Nile patch. Where is the Nile? The origin of the Nile are from Uganda, within Uganda. Origins. Okyagiriako kati empuuta. Honorable. Mu byalo bw'otuukayo abantu abalyanga engege kati babatwalira bino ebigumba simwe babiyita bisanirizo. Fumba ku kisanirizo oteekemu ennyaanya. Kanedi nkuwa scenario gye tulimu. Kakati tugenda okudda eno y'omu n'asooka abuuza munne nti abasajja bakuŋŋaanya omusolo muyitirivu naye gulagawa. Guyamba ggwanga. Nti owaayo otunuulira nga basentala b'omu butale kye bakola. Sentala bw'aba tannateeka mu ggwanika asooka kuteeka alina w'ateekako. Alina w'asooka awummuzaamu. W'awummuzaamuko. Genda otunuulira omusolo gubasabibwa gumaakinga ne service delivery. Kwangas don't care where you come from. We are Ugandans. Njagala nsanga omusomesa nga oli well paid. Nsange doctor gwokimanyi tikati olwalero kubasinga okubonaabona mu professionalism wano mu ggwanga are doctors. And you ask yourself, how many years does a doctor take to become a doctor? More than 5. N'amala okusoma naye ng'okumupulesinga alina kugulirira mulimu. Okugufuna. Ne muweerera abaana bamwe ne mutunda ku bibanja ne muweerera abaana ate ne bakoma wawaka ng'okufuna emirimu ate era mulina kufuna ssente ogibagulira atalina ssente zimugulya bamugamba linnya ennyonyi ogenda okole mubayita bakadaama. Genda Buwarabu onoonye ku nsingo. Genda mu Bawarabu Omuwarabu n'akulinnya ku nsingo naye ng'olina ewammwe gye muyita home base. Oli mu Buwarabu obonaabona. Oli mu Buwarabu omusana gukwokya. Oli mu kiyumba naye ng'ewammwe eriyo a smaller group of people that occupied your country and are ready to finish you off. 103.3 Radio 4 ensonsozi nkyalina omubaka Lutamaguzi Ssemakula. N'olwekyo twagambanga abantu baffe. The Bible says you reap what you sowed. Yes. Abantu bawano batera nnyo okwebuzaabuza mu biseera eby'obululu bugabira obukunkumuka n'osanga essajja ekkulu lirinda 50,000. Essajja ekkulu likuwaaka lulirinda bukunkumuka n'omugamba do you know the value of your vote? N'akugamba mpe 50,000 giba emyaka emeka? 5. Se 5? Emyaka 5. 50,000 emyaka 5 buli mwaka gubaamu 10,000. Buli mwaka nti oba yakusasula 10,000. 10,000. N'omuwaka lulu nenga bw'otuuka okugenda mu ddwaliro bakugamba lindako tujja kuteerayo bannabyafuzi medical camp. Bannange gwe walonda tasobola kuteeseza mu parliament ofune eddagala. Nabuuza ebibuuzo emabegakawo ne ngamba ti as much as ffenna tubongoota why is it nti parliament tuyisa ssente zigula eddagala ne buli ddwaliro lya gavumenti temuli ddagala? Mumanye eddagala eryo bwe liba ligendayo emisana ekiro gye lidda lina we liyitirako. The honkos of the regime have built separate pharmacies near government hospitals. Bwe mulitwalayo emisana dokita n'alisainingira waliwo specialized doctor gwe baateekawo alifulumya ekiro n'aliteeka mu pharmacy yaabwe. Waliwo kitegeddeko nti ebitundu ebisinga okubonaabona ku kugobwa ku ttaka bye bisinga okuwagira regime. Ate nga be basinga okubonaabona. Ebitundu ebisinga okubonaabona woowe batugobye ku ttaka, woowe tetunywa amazzi tunywa n'ebisolo, woowe tetulina kye tulaba, bye bisinga okuwagira regime because regime yo yakimanya nti improvisation is a weapon. Kyakulwanyisa. Bavuwaze okikozesenga weapon. Nze ngenda nendaba wano abantu okumanya abamu tebamanyi bya bufuzi nga batunuulira ebyokulwanyisa America byekola simanyi obuwuka buno simanyi biki ezo viruses bacteria. Dictator yenna weapon gyakole mubeesawo is to ensure that you become as poor as possible. Naye akikola akisuga kwotinze n'akugamba nti olwaleero ngenda kukuwaayo miliyoni.
cash kati gwe nokyamukirira what can a million do for you